okimanyi nti bwe kituuka ku romance abaami abasinga temumanyi romance. Abaami baffe abasinga okwata omukyala n'omuromansinga naye mu butuufu nga by'omuromansinze tebinyumye. Naye ensonga eyo eva kuba nti temumanyi kye tuyita points oba ebifo by'okwatamu omukyala emana ye n'esanyuka. Emana okusanyuka kitegeeza emana okutoba. Mbaaniriza abaagalwa balungi ku Senga Faith 256 nga bulijjo nze Senga Faith, naye olwaleero nzize ne vidiyo yaffe eno nga njagala kusomesa ku bifo omwami by'osobola okukwata omukyala wo oba omwagalwa wo n'asobola okuba ng'ayima bulungi nnyo. Ebifo bino eno nno tujja tandika n'ensingo. Ensingo kye kimu ku bifo kw'okwata omukyala oba kye kimu ku bifo w'oweweeta omukyala n'atoba. Abaami abasinga ensingo temugiwa budde. Mulowooza romansi kwenywegera, romansi kugenda kukwata ku musino awo oba omaze. Abamu n'omusino temuguwa budde, olaba n'abamu enfuli temuziwa budde. Naye kale twogere ku nsingo y'omukyala. Ensingo y'omukyala eno ogiromansinga otya? Osobola otya okumukyamula? Osobola otya okumukwata ku nsingo n'awulira obulamu? Bwe muba mugenda mu kikolwa ky'omukwano, ekigambo romansi kiwa obudde. Topapa. Buli kimu ky'okola ku mubiri gw'omwagalwa wo kiwe akadde, okikole n'omutima, okikole n'okwagala. Ekisookera ddala kye ngenda obbagamba nti omukyala ku nsingo yaffe kuno kuliko emisubwa gy'osobola okuweeweeta omwagalwa wo n'abeera ng'osobola okumukyamula. Ensingo eno osobola okugifuuwako omukka ng'oyambusa oba ng'okkiriza nga bw'onaafuuwa nti bw'otyo mpola mpola. Omukka ogwo gw'olaba guyina engeri gye gukyamulamu omukyala, guyina engeri gye guzuukusaamu obusungu bw'okwagala mu mukyala. Osobola okuyisaako engalo zo. Engalo zino eno oba oziyisaako, toyisaako mukono gwonna. Obeera ng'asuna ennanga, mmwe abamanyi okusuna ennanga. Kati jjukira ennanga ogisuna mpola mpola. Oba wali olabyeko omusunyi w'ennanga nga azannyisa engalo mpola. So naawe engalo zino bw'oba oziyisa ku mukyala, olina okubeera ng'ozizannyisa mpola mpola n'omuyisaako engalo mu nsingo bw'oti mpola mpola. Nga bw'olaba kamese tambula oba ŋŋambe. Osobola okukozesa olulimi lwo tukyali ku nsingo. Singa mubadde mwenywegera n'okkirira ku nsingo n'omuyisaako ko olulimi. Naye abaami baffe nga tetunnaba kugenda mu vidiyo yaffe eno kuwanvuwa, ekintu kye mulina okumanya ku bakyala nti abakyala banjawulo. Era omwami yenna atabaddeko oba ayagaddeko ku bakyala ab'enjawulo gw'onjulira. Nze ekinsanyusa si kye kisanyusa Grace, ate Grace ekimusanyusa si kye kisanyusa Jane. Kwegamba tuli banjawulo. Nze niyinza okuba nga bw'onkwata ku bbeere mu butuufu ntoberawo. N'osanga Grace nga ne bw'onaaligwako n'oliyonka nga bbebi nga mu butuufu tewali kyawulira. Nga ye ate obusomi tebuli mu bbeere oba nga amasannyalaze ge tegali mu bbeere. Kale naawe mbagambira nti omukyala bw'obanga omukola romance, sooka omanye ebifo ebimukyamula ye ng'omuntu. Bino bye ngenda okubawa ze nandiyise basics, naye twala akadde bw'oba omuweeweeta olabe nti wa wenkutte n'areactinga. Omanye nti bwe nkwata wa n'areactinga, omutegeere. Kale tudde ku kifo namba 2, ensingo tugimaliriza emimwa. Abaami muyige okunywegera. Waliwo omwami alinza okugwako n'akulya buli emimwa, si kunywegera wabula kulya. Yenna n'akuvumbatikira, n'akuyiira amalusu, n'ajjuza amalusu mu kamwa. Naye ndowooza eriba vidiyo ndala ey'okuyigiriza okunywegera, wabula n'emimwa. Kifo ekikyamula omukyala bw'oba nga omanyi ky'okola, bw'oba omanyi okunywegera. Osooka n'oyisaako olulimi lwo bw'oti ku mimwa gye ng'olwetoolooza bw'oti ku lips ze.
then n'olyoka omunywegera ng'otandika n'omumwa gwa wansi. Awo ne mugenda mu deep kiss. Ekifo ekirala kye nninza okwogerako, bbeere. Ebbeere lino muliraba, ekifo ekisingako okuba sensitive ku bbeere y'ennywanto. Ennywanto eno osobola okukwata ebbeere lya mukyalawo mu ngalo yo, mu mukono gwo, n'ozannyisa ekigalo ekisajja ng'okiyisa ku nnywanto bw'oti mpola mpola. Osobola awo okufuuyirirako, n'ofuuyirirako bw'oti nga bw'oweeweetako, oba n'olizannyisa nga bw'olinuunako. Wabula abaami baffe mumanyi okuyonka amabeere g'abakyala bammwe ne muba nga babbebi. Ebbeere lino buli bw'oliyonka ng'omwana omuto lituuka ne litandika okuleeta amabeere, ne leeta amata. Ne bw'aba omwana tazaalangako, ne bw'aba mukyalawo tazaalangako, singa oliyonka ng'omwana, so toliyonka nga mwana, lizannyise. Osobola okunuunako bw'oti oba okuyisa olulimi lwo bw'oti ku nnywanto. Osobola okulisikamu nga bbebi n'olita. Tolibeerako. Abamu mutuuka n'obeera ku bbeere n'oliyonka n'omukazi ne limuluma ng'omwana, kubanga ffe abakyala omwana bw'akuyonka ebbeere lino ennywanto eno emanyi okutuluma. So ggwe ogenda n'oliyonka nga bbebi bw'aliyonka. So ebbeere liwaakadde olizannyise bulungi, si kuliyonka nga bbebi. Tebategeeza nti njagala kuyonka bbeere nti liyonke ng'omwana omuto, n'oligwako n'obanga ali ku nnywanto eno erimu amata. Ebyo by'olikola bw'onaaliyonkera wiiki sitayiro eyo, nkakasa agenda kuvaamu amata, era ojja kuddamu dikiteekako omumwa gwo nga livaamu amabeere oba amata, ekitali kirungi. So bw'oba otuuse ku bbeere nga muli mu romansi, kyenkusaba nti ennywanto eno ogitiizinga. Tobeera kuli kuyonka nga mwana. Giyonkemu katini, vaako, fuuyirako oluka, weeweete ebbeere. Wansi w'ebbeere wano w'olaba awo nawo waliwo obulamu, osobola okuyisaawo. Ekifo ekirala abaami kye mutawakadde ze nkwawa. Naye enkwawa ze njogerako bambi, ze nkwawa z'omuntu omuyonjo. Owekakasa nti ye tabanabiza, kubanga abantu abamu tebamanyi na kusala byenkwawa. No yenna n'agiraba bati nga naye osobola osanga omuntu wo nga muyonjo n'enkwawa ze agenze, mubadde mugenda okugenda mukazi nyasose kunaabako ne yeerongoosa bulungi, kawunya bulungi. Enkwawa ezo osobola ziyisaamu omukono, olaba nga bw'onyonyogera omuntu naye ate tomunyonyogera. Weeweetamukko oyisemu, mukwate omwebase bulungi kya bugazi, emikono agiteeke emitwetwe oba agiteeke ku gundi, abeere nga osobola okuzannyira mu nkwawa muno mpola mpola. Osobola okufuuwamu omukka. Enkwawa nazo muneeyi ziyimisa omukyala. Ekyo ekifo ky'olaba temukiwa budde, in fact batini nnyo nnyo nnyo, alinza n'ogamba nti kamukwateko wano mu nkwawa. Kiringa kya muzannyo naye ate kiyina engeri gye kikyamulamu emmana y'omukyala. Kiyina engeri gye kizuukusaamu okwagala mu mukyala. So ekitundu kyaffe ekirala njagala twogere ku emabega w'evviivi. Olaba evviivi lino naye emabega waalyo, ekyo nakyo kye kimu ku bifo by'olina okuwa obudde. Bye bimu ku bifo by'olina okuwa obudde bw'oba oli ku mukyala oba bw'oba nga mukola romansi n'omwagalwawo. Osobola okuyisaayo engalo bw'oti ng'omwebasizza nga omuvuunise. Osobola okuzannyisa wansi wano wansi wano awakkirira wano nga ku kabina. Naye awo nawo waliwo ki? Obulamu. So njogera ku mukyala ng'omuvuunise awo. Omukyala mutambule, wabula n'ekirala kye mbasaba abaami baffe, muyige okugulayo ku bu-oyiro bw'engalo. Bw'oba omanyi emirimu gy'okola mirimu gikalubya oba gireeta amabavu mu mikono, bambi waliyo bulotion bwe tuyita hand lotions, waliyo ne oyiro ng'agonza engalo zaffe, ebibatu bino.
So osobola okwesiga ku ka oil ako ng'omaze emirimu gyo oba lotion oyo bw'omala n'ogenda n'onaabako engalo then ne weeyisaamu. Kikuyamba okiipinga olususu lwo luno nga lugonvu. Naye tulina abaami bano abasitula ebyuma, bano bamakanika. Emirimu gyammwe si mibi kubanga gireeta akasente ke mutuwa. Naye engalo zaffe zino tuzeetaaga zibeeremu naye nga zigonda. Kubanga kati nina ekifo kye njagala okwogerako. Mu butuufu obanga engalo zo ziringa nga lwazi n'oziyisa ku munno aba tagenda kunyumirwa. Okitegeera? Obanga amukolobola. Omuntu muyiseeko engalo zibeere nga ziweweera. Ki ekibagana okuba n'engalo eziweweera? Mwefeeko, abaami temwagala kwefaako. Omwami asobola n'okulema okwegulira ka deodorant naye ate nga mukazi we alina ebizigo wali eri bijjudde ku dressing mirror gwabigula. Naye nga tekuliko yadde ne ka perfume bwe kati akako. Weekuba kiyisa munnakyo n'obaawo nedda bambi. So mbadde nkyababuulira. Ekifo ekirala kye njagala twogereko gwe musino. Ekyo buli omu akimanyi. Omusino ku mukyala era bw'oba mwami nga tomanyi mugaso gwa musino oba tolina ky'otegeera. Omusino ku mukyala kye kifo ekisinga okubeeramu obusuwa emisuwa kubanga kyo tekirina ggumba. In fact kikolebwa misuwa. Buli bw'omukwatako omusaayi n'akyamuka omusaayi gudduka ne gudduka nnyo ate omusaayi bwe gudduka nnyo guba guleeta obwagazi obuyitirivu. Omusaayi eyo wansi mu musino. So omusino gwaffe guno muguwa akadde. Bw'oba oli muntu mugiwa bbakuli osobola okugunuunako n'olulimi lwo. Awo nkukakasa ate oba omutadde oba ku ggulu lya mwenda. Ate oba toli muntu wa bbakuli osobola okukozesa engalo zo. Kyenva mbagambye nti engalo zaffe zino tuziwe akadde tuzirabirire tubeere nga omuntu osobola omuyisaako engalo mu butuufu naye n'akola ki? N'asiima. So omusino gwaffe guno tusobola oguyisaako engalo. Oweeweeta otandika mpola mpola oguweeweeta n'ogenda ng'oweeweetamu nga bw'olaba clockwise ng'essawa bw'etambula ng'omusaako eyo bw'otyo mpola mpola ng'oweeweeta kukakasa. Naye kinyuma nnyo okutuuka ku musino nga yatobye dda. Nabagamba omusino si mulungi kuguyisaako lugalo lukalu. So kirungi nnyo okuguyisaako olugalo nga already yatobye. Ekifo ekirala kye muta okwata mu mana then n'oyisa kuli bw'oti. Already emmana eba etobye. Emmana erina amazzi geesooka okuleeta agabeera ganaanuukirira ago. Simanyi oba bonna abakyala bagenda naye nga omukyala bw'ayima ge mazzi agasooka agaseerera ago ge tuyita amaziga g'emmana ago g'okozesa ng'omuweeweeta okwatako n'omuweeweeta. Ne omulaba ezo enfuli abaami temumanyi mugaso gwa nfuli. Omwami agenda n'akusaba enfuli njagala enfuli naye nga taliziwa yadde akadde. Enfuli ezo ozisikaasikамуko n'oziweeweetako n'ozisikaasikako. Tosika nnyo kumulumya naye n'osikaasikамуko nga bw'ota n'osikaasikамуko nga bw'ota. Olaba waggulu awo wabeera ebiza omukyala wo w'aba nga yamwedde bulungi. Abamu bamwana asalawo busitayiro okuba nga tekuliiko biza kuba ekubako ebiza aba tajja kufunamu. Naye wekuba nga tekuliiko biza nga yeemwedde bulungi ekifo ekyo ky'olaba kirimu amasannyalaze naye nkiwa abaami temukikwata nako. Yisaawo omukono mpola mpola paka eno bo bati mu mbalakaso. Embalakaso wano nga bw'olaba nti ekisambi we kigattira ku gundi y'emmana okwo awo. Oyiseeko bw'oti, oyiseeko awo wennyini obeere ng'obweweetawo osobola okufuwawo kwakakka mpola mpola ng'oyambuka paka eno ku kkundi okuva ku kkundi okukkirira wansi wano mu mmana. Akafo ako ke mulaba kafumukawe ng'obudde. Ebifo bingi bwe ntandika obbimenya niyinza obutabimalaayo. Naye munsikirize nsimbyeyo wansi w'ebigere. Tunaatandikira awo omulundi omundi. Wansi w'ebigere. Olaba ekigere kyo naye wansi muno. Bannaye waliyo obulamu.
eyo gye mulaba omukazi osobola omukwata mu kigere mbagambye nti omukyala osobola omusanga nga ye bw'oba tomukutte awo tasumulukuka. Zino omukazi ng'emmana tekala. Yigawo okwata mukazi wo n'asumulukuka. Naye mumanyi okuzina omukazi ddakiika 2 n'akala n'ogamba mukalu. Bw'aba yasobodde okusumulula amazzi agaasoose golobooza tasobola kuleeta gaakubiri? Mpozi ng'alimu ekirwadde. Naye nammwe bennyini abaami baffe temumanyi nkwata yaffe. Mukazi wo tomanyi w'omukwata, tomuwa kadde gw'ofa kimu kufumita. Mukwateko eno mu bigere wansi. Oweeweeteyo yifeeyo olugalo. Muntegeera mikwano. Oweeweeteyo yifeeyo olugalo naye awulire ng'obulamu kyekyo. Bannange, okwezina kunyuma nnyo nga mwenna munyumirwa. Si kubeera ng'omu yekka yanyumirwa kutuusa mukolo. Munzikirize nkome wano olwaleero. Mbaagala nnyo, mbadde bawuliza balungi. Omupya gwo wenna teweerabira subscribinga twegattako ate gwe omukadde bambi okola ky'amaanyi okwekuumira ku podium yange eno. Omupya wenna vidiyo eno gy'eba ekusanze oba audio kyonna ky'oba ofunye. Ojja buze ku YouTube n'oteekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe eno. Osubscribinge ate n'akadde okateekako. Subscribinga kubanga kuno ojja kufunako ebintu bingi. Tweyigiriza omukwano, tweyigiriza okwagala, twogera ku nsonga emu eri n'eri, tusomesa eddagala. Gw'oba omanyiyo eddagala ng'oyagala tulyogereko nawe osobola okomentinga n'ogamba Senga. Oba olina ekizibu kyo ng'oyagala tukyogereko, komentinga ongambe Senga nina ekizibu bwe kiti. Badde njagala kumpa ku magezi, nja kubuulira ekiki ky'oba okola. Mumpulidde mikwano. Kuno kuliko audio ez'okwebuulirira. Twogera ku mboozi z'omukwano, twogera ku mboozi z'omu kisenge. Buli kimu wano oba ogenda kukisangawo. Gwe ky'olina okukola kiri kimu, subscribinga akadde kateekeko vidiyo empya bw'eba ezze obeera nga ogifuna butereevu. Mbaagala nnyo Omukama abankuumire. Temujjanga okwo. Muyite bannammwe nabo basharinge. Musharinge vidiyo yange eno oba vidiyo zange. Tuwere. Ate mpozi n'ekirala kye mbasaba bannange twafunye obulango ku channel yaffe eno. Bw'oba olaba vidiyo akalango ne kajja bambi tokabuuka. Akalango ako katuyambako kubanga channel yaffe ekula. So tokabuuka. Kalabe kaggweeyo. Mpozi oba kuba akawanvu nnyo naye bwe kaba akatini kaleke kaggweeyo olyoke olabe. Kiyambeko YouTube okuba ng'etupushinga channel yaffe ebeere ng'ekola ki? Ekula. Mbaagala nnyo Mukama abankuumire. Yeah.